weewaawo ekitundu kyaffe ekyokusatu nkitandise n'akanyumiro kaffe akakino obadde okimanyi nga muno tukyeyongerayo n'emboozi eziva mu ggwanga lya Zimbabwe. Olunaku olwaleero tukuleetedde emboozi nga yeekwata ku ggwanga lino erifugibwa Robert Mugabe. Ebisingawo omukuŋŋaanya waffe Samali Kisaache kabituwe. Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Zimbabwe eggwanga lisangibwa mu bukiikaddyo bwa Afrika nga lifumbekeddemu ebibira, ebisolo n'emigga omuli Zambezi ne Limpopo. Ekibuga kyayo ekikulu kiyitibwa Harare nga kirimu abantu abasoba mu kakadde akamu n'emitwalo 60 nga ye wasangibwa ne Zimbabwe University esinga obunene mu ggwanga eryo. Abantu baayo boogera ennimi 16 ng'ezisinga okukozesebwa ziri 3 okuli Oluzungu, Olushona n'Endebere. Eggwanga lino liriraanye amawanga okuli Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia ne Namibia. Ensimbi ezisinga okukozesebwayo ze za $, naye olw'okuwewuka ennyo mu mwaka gwa 2009 baasalawo okukyusa okukozesa eza $, ya America, Euro, Botswana Pula eza Botswana, Indian Rupee ez'eggwanga lya Buyindi n'ensimbi endala nnyingi. Eddiini ezimanyiddwayo ziri 3 okuli Obukatuliki, Obukristaayo wamu n'abalokole. Abantu baayo bawerera ddala obukadde 13 okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte. Abantu baayo batera okuwangaala emyaka egitasukka 60. Basinga kulima taaba na ppamba nga n'ekyobugagga eky'omuttaka ekisingayo kyekya zaabu. Zimbabwe edda yamanyikibwa nnyo olw'okutunda amasanga g'enjovu ne zaabu. Eno ye wasangibwa ennyanja ensimu obusimi esinga obunene mu nsi yonna emanyiddwa nga Lake Kariba. Ekirombe ekisinga okuva mu zaabu kyekya Kwekwe nga kiri mu maseekati ga Zimbabwe. Zimbabwe efugibwa pulezidenti era nga ye Kamalabyonna wa buli kimu nga yasalawo obuyinza obw'enkomeredde era ng'ono si mulala ye Robert Gabriel Matibiri Mugabe alina emyaka egy'obukulu 92 nga n'entebe agibazeemu emyaka 3 malamba. Ono agamba nti entebe wa kuginnyuka ng'akoonya emyaka 10 era nga Katonda yali mujja mu buyinza. Zimbabwe ekuza olunaku lwayo olwamwefuga buli ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokuna era nga lyakamala emyaka 36 nga lyefuga. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache ku Kingdom TV amalindirire. Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. This is Kingdom TV.